twafiiridde omutuuze munnaffe wano. Omukadde Justin Namubiru babiri Perusi atemera mu gy'obukulu 9 yafiiridde ku kyalo Obusacca wabula ku lunaku olw'okuziika ate abooluganda lwe bazze nga baagala okutwala omulambo, ekintu ekitabudde abatuuze. Bazze nga bagamba batwala mulambo so nga ate omugenzi yagamba wano omulambo teguvaawo. Wano abatuuze batabuse ne bagoba abooluganda era we tutuukidde mu kifo kino ng'abooluganda abamu badduse ate abalala nga bali mu kwebwalabwala olw'abatuuze okubalemesa okutwala omulambo. Yagaana kubanga ekika kye tekyamufaako fe emikwano yalama wano fe tubadde tumukokota wawawa fe tumunaza fe tumulabirira ku ssaawa esembayo era bano be baagala mutwala. Bano bagambye nti tebayinza kukkiriza kutwala mulambo gwa Namubiru kubanga ku bbanga lyamaze ku kyalo tewali wa luganda lwe yali azze okuggyako okwagala okujja okugukayanira olwo batunde ekifo kye ate nga yali yalaama okumuziika mu kibanja kye. Si kwagala bugagga nga bafudde omuntu mumubeererewo nga mulamu naye wogana okubeerawo ono mukyala obwagaza ati nze ndi muka mwana waabwe bagendabirira nnazaala wange oyo nga ab'ekika tebaliiwo ng'omwani amanyi ng'ogyeko baze bamwesoziwe yagamba nze kennyini mwana webamuziikanga wano. Abatuuze era bongeddeko nti omukadde Namubiru abatuuze be babadde bamusondera ekyokulya nga kumpi yali yafuuka wa kyalo kubanga be babadde bamulabirira era nti yabategeeza nti munnaddiini yaliba omusika we singa abeera afudde. Omubuulizi oba omwawule wamala okumusabira ye musika yagaana omujjawo wano. Abooluganda lwa Namubiru bwe babalemesezza okutwala omulambo ne bayita poliisi kyokka poliisi nayo bwetuuse ne bigisobera era nayo bwetyo neesalawo okwetuulira ku mmotoka yaayo nga bwe batyo abasirikale bwe bamaze ne bagenda ekintu ekiwadde abatuuze amaanyi era ne bagenda mu maaso n'enteekateeka yaabwe ey'okuziika Namubiru. Tulina kuziika wano ab'ekika baleese abasirikale abasoosa baleese abookubiri tubagambye tagenda paka lwe tuwangudde olutalo omuntu waffe tugenda muziika wano talina gy'alaga bwe yalaama wano yani amanya omukadde ono twamulabirira nga tuli naye nga ab'ekika kye tebasobola kujja mulabirira naye twabeerangawo ng'ali obubi nga yeefukirafukira nga talina mwasula naye ng'asulamu yekka nga n'abakozi yabasasula. Ekiganyi omutaka ono nze mbadde ntwalayo n'embuzi tewabadde olutalo lwonna okitegedde taata maama waffe tukolaganya naye bulungi nnyo talinako mutawaana era yalaama kumutera. Tubeera naye wano abonaabona alya bbi asula mu musulo ayita buli ayita mu kkubo nga teri akola ki ayamba essaawa zino afudde ab'ekika bajja mu bagamba bannono ab'ennono baali luddawa babadde wano nnajjeza jjajja alwalidde jjajja yajja wano 99 yatuukira wange ne mulabirira paka kati era bwe nejjo yampise n'aŋŋamba byayaŋŋambye bagala twala mukadde nga ffe ab'okukyalo tugaana tunoga emiggo tubagamba tugenda kubakuba era twasuzeewo n'emiggo gyaffe essebo. Harriet Birungi nga wa luganda lwa Namubiru omugenzi agambye nti yabadde ku ludda lw'abatuuze nga kirabika babadde baagala okumutwala babadde balina ekigendererwa kyabwe. Baddewo abaagala okumutwala ebijja bya kitaawe naye nga yagamba bamukole era nsuubira abadde n'ensonga gye lwakyayogedde. Omubuulizi w'ekkanisa ya St Andrews Busacca Patrick Andrew Katumba asabye abantu okuteekanga ekitiibwa mu biraamo by'abagenzi kubanga abantu bagenda okulama nga balina ekigendererwa kyabwe. Okussa ekitiibwa omugenzi oyo kyaba ayagala. Ekikulu omugenzi yali yayogera dda byayagala nga yalaama nti bamuziikanga wano. Naye abantu olw'okweyagaliza ebyabwe ne basalawo bo bamutwala awalala ng'ekigendererwa kitulowooza kutundawo. Kati lwekyo abantu balina okussa ekitiibwa omugenzi kyaba ayagadde era ekintu ekyo ne mu mateeka kimanyiddwa omuntu aba alaamye
ekiraamo ekyo bakitwala nga kikulu nnyo. N'ekirala ebiwuliddwa bigamba nti abantu abadde bakaanira omugenzi ono babadde tebamulabirira kati nga tebabeerawo, naye omuntu ng'amaze okufa ate lwe balabiseeko. Abantu ab'ekyalo bawadde obujulizi byonna bye yayogeranga nga ye agamba kimu aziikibwe wano. Kati ekitegeeza nti bali beeyagalira byabwe kwetwalira bintu byabwe naye nga mugenzi yalaama bw'atyo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.